Ebyo nga bikyali bityo wakyaliwo ebibuuzo eby'amaanyi ku kyekituufu kyennyini ekyaviiriddeko abawagizi ba ttiimu y'omupiira eya Arsenal awamu ne Man U omupiira ogwabaddewo mu kiri ekikeeseza olunaku olwaleero oguwedde nga Arsenal ekubye Man U goolo 2-0. Abaasowaganye ne balooka bwe batyo balwanagana era okakana ng'omusirikale akubye omuwagizi wa Arsenal essasa eryamujja mu bulamu bw'ensi eno boomera abangi. Embeera eno yabadde mu bitundu ebya Town Council y'e Kalungu mu disitulikiti y'e Kalungu. Yabadde mu bitundu ebya Town Council y'e Rukaya mu disitulikiti y'e Kalungu era nga tukitegeddeko nti omugenzi ategerekese nga John Ssenyonga agamba okuba nti ono yasoose kusowagana n'omuwagizi wa ttiimu eya Man U oluvannyuma lw'okuba wangula goolo 2-0 n'oluvannyuma mu mbeera eno amasannyalaze gaggiddwako mu mbeera y'okulaga essanyu ery'amaanyi ekyawaliza omusirikale yabadde akuuma mu kifo ebadde bagenze okusobola okulabira omupiira guno okubanga bw'ati asindirira amasasi agamukutokkana ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno boomera abangi. Abamu ku bantu abeerabeddeko n'agaba okuva mu kitundu kino aboogezeganyizza mukono ekitongole kya Mulu ekya Nabasa batubulidde nti embeera yabadde nzibu nnyo. Ajeko ministry yabadde n'afande tabadde yesinganize mubuuza lwaki oggyeeko amasannyalaze gagamba mutulekanira abantu beebasi navaawo talekanye nganzira amasasi gavuga bayingidde mupiira mirembe kati mu dakiika y'ensanvu-mu-etaano ettivi zaavuddeko naye nga wataala gasigaddeko gaaka adde ntudde naye first half nekona nga atuyimusenja bayabeebala ebintu kati nvaawo nga n'agaana nakasigenda gakola kati yalabiddwako ng'ayogera n'aba security abakutwala ekya Uganda Care ti ajja akwate mungu bwati nga taliramba terinakwekala omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu kino ng'ono Etwaka Kasirye abuulidde omusasi wa leediyo nga batandise okugenda mu maaso n'okubuuliriza ekituufu kyennyini ekyabaddewo ku nsonga eno era nga n'omusirikale yenyigidde mu kikolwa kino mu kiseera kino wagombeddwamu obwala ayambeko poliisi okusobola okukola ogwayo. Wanaalagira n'omukuumi w'ekitongole kino Okechyo Richard kubeera nga asirisa abantu bano bwe yagenzaako basirisa ne babeera nga tebamuwuliriza bwatu n'abeera nga asika emanduso. Tuli mu kunoonyereza okuzuulira ddala lwaki yakoze tulabula abawagizi b'emipiira gino okusanyuka n'obwegendere. Kyokka mu mbeera y'emu wabaddewo embeera y'okuyisa ebivvulu wano mu kibuga eky'Ejjinja nga abawagizi b'omupiira abawagizi ba ttiimu eya Arsenal eyawangudde olunaku olw'eggulo bali mu kuyisa ebivvulu mu mbeera y'okulaga essanyu. Tukitegeddeko nti wano babadde bakulembeddwamu eyeeyita ambaasada wa Arsenal wano mu kitundu ebya Busoga ayitibwa Shamulaavu kyokka nga bano batambudde ne bagenda ku ssundiro ly'amafuta erya Starbex erisangibwa ku luguudo lw'Masanjala oluva ejje wano mu kibuga eky'Ejjinja okwolekera mu bitundu eby'Obugembe era nga tukitegeddeko nti bano basobodde okuba nga bafuna amafuta ag'obwereere mu mbeera y'okulaga essanyu. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi okuva mu bbendobendo lino erya Kiyira Region Afande James Mubi atubulidde nti bano bajaguza mu ssanyu era nga tewali muntu n'omu gwe bakutte mu mbeera eno. Agamba nti okuva ddala olunaku olw'eggulo poliisi eri mu kukola obutaweera okulondoola ebifo eby'enjawulo abantu bano gye badde bagenda bajaguliza ne mu mbeera y'okulaba nga babeerawo obutebenkevu. James Mubi agamba nti bano tebalina muntu n'omu gwe bakosezza newankubadde okuteekawo omugoteko gw'ebidduka babadde bajaguza mu ssanyu. Tetulina muntu yenna gwe tukutte nga tumuvunaana lwa kusiiwuka mpisa olw'omupiira ogwabaddewo. Ne bano abawagizi ba Arsenal nga bakulemberwa ambasada Shamla tebalina kwonoona kwonna bayonoonye property ebyo byonna tetufunye incidents ng'ezo. Era twagala okutegeeza abawagizi ba Arsenal ne Man U tambulire ku musingi ogwo gw'empisa. Mpisa beera kwagalana si kuyomba si bukyayi evolaba ba fans aba Arsenal ne ba fans ba Man U. Tuba tulina omupiira ogwa Arsenal ne Man U bonna baba baagala gulabira wano mu Jinja City.